Yes, kwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Baganda bange abali e Bungereza, abali emitala w'amayanja, mwenna mbalamusizaako nnyo mukuliko eyo obwakedde era nga nkiwa nti mugenda kunyumirwa wiikendi ey'olunaku olwaleero mikwano gyange mwena gye muli gye musinzira okuba nga mutuwuliriza. Gwe atanakuba ng'osubscribinga kutuza mukwano gwange genda amaaso n'okuba ng'osubscribinga ku UG Updates TV sobola okuba nga tukuza amayengo ga channel eno gwe mukwano gwange aye yampuliriza. Tegeeza nti nno nimuwuliriza mulungi nnyo, oli mulabi w'amaanyi nnyo era nga nkwagaliza birungi bisinga. Kakati mwali mulowooza biwedde naye tebinnaggwa. Ambassador wa US avuddeyo n'ayongera okwongera ku nsonga eno n'ayongera ogikkaatiriza. Twogera ku William Pope agamba nti ng'oggyeko ebibadde bijja byogerebwa ku social media nti US yawandiika apology ng'egiwandiikira mwami Yoweri Kaguta Museveni. Nyongera okikkaatiriza era sigenda commentinga nnyo ku nsonga eno. Pope William yagamba sigenda commentinga nnyo ku nsonga eno olw'ensonga twamala ddo bakkirifayinga nti titwetonderangako era tetugenda kubanga olw'ensonga tewaliwo nsonga n'emu, tewaliiwo request n'emu gye twali tufunye ng'etugamba kukola apology letter. N'agamba ebyo byonna ebiyitingana biri ku social media platforms ezo ŋŋambo nti William Pope yeetondera General Muhoozi Kainerugaba ssaako ne mwami Yoweri Kaguta Museveni. N'agamba bo tebeetondangako era tebalina nsonga waaki baba beetonda. Era kino akipuutinga clear. Ezo bye mwalabanga ku social media agambye ezo zaali ŋŋambo za social media. Ye talina na budde bwetonda kubanga yeetonde ku kitalina na nsonga. Agamba tetufunangako na ku request n'emu official letter etulaga nti ng'edimandinga okwetonda. Kati lwaki tuba twetonda? Ffe enkolagana yaffe ne Uganda mu ngeri ya diplomacy egenda sigala eri contented. Egenda sigala ng'eri concentrated mu buli kimu kyonna kye tukola. So tewaliwo nsonga n'emu kugamba etusindiikiriza kuwandiika apology nga bwe bibadde byogerwa ku social media. Avuddeyo nakkaatiriza ensonga n'agikkalirifayinga ebeere clear eri abagamba nti Pope William yatwala apology eri mwami Muhoozi Kainerugaba eri wa President Yoweri Kaguta Museveni. Agambye nti nedda era abyesambagize. Jjukira nti nno okulerengana kw'abano kwatandika kuva General Muhoozi Kainerugaba yapostinga ku mukutu gwe ku social media platform ku Twitter ng'agamba nti nno Pope William alina okuba nga amwetondera obutasukka nnaku 3 zokka na ssaawa 3. Ng'agamba obassa ekyo ajja kukwatamu ebibye adipaakinge adde ewaabwe ku butaka. Bye byateekawo controversy ebadde egenda mu maaso wakati wa embassy eya America ssaako ne General Muhoozi Chief of Defence Force Kainerugaba. Kaakati oluvannyuma twalabako nabaleetera nga President Yoweri Kaguta Museveni yatuuza meeting ey'ekyama okusinkana Pope William ssaako ne bajenoozi abamu abatonotono abaaliwo. Naye eno meeting yali yakyama, tebaayagala giteeka ku social media platform naye nga ffe tulina amawulire agava mu nsonda ezeesigika era twagabaleetera ne tugabawa ne tubalambika ne tubagamba kikino ekigenda mu maaso. Tetumanyi kyava mu meeting naye nga ggwe ky'oba omanya olutuula lwaliwo era twalubaleetera bulungi nnyo ne tubalaga. Kitegeeza mwalimu obutakkaanya wakati wa embassy ya America kubanga wabeera nga okulerengana kuli wakati wa Ambassador William Pope. Kitegeeza nti no waliwo okulerengana wakati wa US ssaako US Embassy ssaako n'eggwanga erya Uganda oba ne Chief of Defence n'ekitongole ekya
Defence Force ekya Uganda. Jjukira nti ye General Muhoozi Kainerugaba agamba nti ono ya undermininga kitaawe, yayisaamu kitaawe amaaso era n'ayisaamu ne constitution za Uganda amaaso, saako n'okubavvoola nga n'obusungu obulala bw'ateekawo agamba nti bano basusse okubanga kwegamba bamistreatinga ba undermininga abaddugavu nga bagenda mu maaso n'okuba nga babateekako sanctions eri mu ggwanga lyabwe. Era lumu yayisaako ekiwandiiko ku mukutu gwe ogwa Twitter n'agamba nti nno bwe bataakomyawo kubanga basanctioninga ba-officers abamu abaddugavu nabo bagenda kubanga babatandika basanctioninga aba-officers ab'ensi ezo ez'ebweru mu Afirika. Newankubadde ebyo byonna byaliwo ne byeyawandiika okubanga agoba populiya mu ggwanga yamala n'abidireetingayo byafuuka ensonga. Obadde muwuliriza mulungi kutegeeza jangu osubscribinge, commentinge, likinga. Oyinza okumbuuza nsonga ki gy'ogenda okomentingako. Jangu okomentinge otangaze bannayuganda gw'olowooza waliwo ebirumirawo wakati wa US n'eggwanga erya Uganda ne gavumenti ya Uganda. Jangu mu comment section otangaze bannayuganda. Mbagaliza weekend ennungi, tubagala nnyo mweraba.